It is your channel nga tuba tusako ebyocha wano mu Uganda. Subscribe ate tewerabira okunyiga akadde osobola okufuna notifications bwetekayo videos empya. Omuyimbi Juliana kanyomozi kyaddaaki alina byayogedde, alina obubaka bwawadde robertkyagulanyi ssentamu. Obubaka buno nga bwanjawulo ku bubaka obulala obwa bulijjo. Julian kanyomozi avuddeyo ne yeebaza robertkyagulanyi oluvannyuma lw'ebbanga eddene nga bannayuganda beetegekera akalulu ak'omwaka guno 2021 nga baagala okulonda omukulembeze omujja, era nga 14 January guno omwezi gwe tulimu Ugandans baasalawo ne bagamba nti kati kabalonde omukulembeze gwe balaba nti yasobola okubafuga nga bo. President Museveni, His Excellency, yaddamu n'awangula akalulu kano newankubadde opposition baavuddeyo ne balaga obutali bumativu ne bagamba nti tekisoboka okubanga president addamu n'awangula okusinziira ku vote application eya His Excellency robertkyagulanyi ssentamu eraga nti yenga yeye yawangula, naye ate akakiiko k'ebyokulonda ne kalaga birala. Oluvannyuma bw'ebyo byonna ebyatuukawo n'okugala social media internet nga tekola wano mu Uganda n'ebirala bingi ebyatuukawo, Juliana kanyomozi mukyala atamala gwogera ekintu kyonna, ye mukyala atamala gaanukula buli muntu, atamala gaddamu ebibuuzo byonna, naye alina kye yalaba ekyenjawulo nga ye nga maama ow'abayimbi wano mu Uganda. Juliana kanyomozi y'omu ku bayimbi tandigambye nti abatandikawo music wano mu Uganda, oba nti wetugamba nti ye mukulu okusinziira ku bayimbi betulina wano mu Uganda. Ovudde ku Harima n'amakula n'abalala abamu abatakyalabika mu industry, Juliana kanyomozi mukyalo omu gw'ogambira ddala nti akyali mu kintu newankubadde tanafulumyayo music omupya, naye ng'ennyimba ze zikyakubibwa mu bifo ebyenjawulo nga ku mbaga n'awalala. Juliana kanyomozi yavuddeyo ne yeebaza robertkyagulanyi ssentamu, presidential hopeful wa National Unity Platform bobiwine yavuddeyo n'amwebaza n'amugamba nti lubadde lugendo luwanvu okuviira ddala emyaka egiyise emabega nga robertkyagulanyi ssentamu yeteekerateekera akalulu k'omwaka guno. Era Juliana kanyomozi agenze maaso n'amugamba nti bingi ebituuseewo, naye ate omusajja ono akyayimiridde ku magulu abiri. N'amugamba nti abavubuka bangi baleetedde okuddamu okuba nti balina essuubi, abavubuka bangi abaleetedde okulaba ekintu ekyenjawulo abazibudde amaaso. Era Juliana kanyomozi amugambye nti amwenyumirizaamu ennyo era talina ngeri ki gy'ayinza omwebaza okuggyako okumuggyirako enkoofiira ku mutwe amuwe ekitiibwa. Era ne yeebaza ne mukyala wa bobiwine Barbie kyagulanyi itungo, n'agamba nti omukyala ono abadde lwazi mabega wa bobiwine. Behind every successful man there is always a woman. That woman may be a mother or even wife. Kakati robertkyagulanyi ssentamu ye mukyala wa mubeereddewo okuviira ddala emabega, era ebintu byonna ebize bibeerawo abadde amuyambayambako, nga waba agenda ku show asooka oba nga agenda ku interview asooka n'amutereeza n'amanya nti omwami ayambadde essaati bweti, egenderako ettaayi bweti, egenderako engato bweziti, kwegamba ng'omukyala afaayo. Akati Barbie kyagulanyi itungo abadde mukyala ow'amaanyi, omukyala omuvumu, omukyala azze ng'alwanirira robertkyagulanyi ssentamu. Akati Juliana kanyomozi ng'omukyala mune ekintu kino yakiraba n'alabira ddala nti Barbie kyagulanyi mukyala omutuufu Katonda gwe yatondera bobiwine. Kyova olaba ebintu byonna bye bakoze bize nga babikola bulungi ate nga bakwatagana. Naye takomyawo, amwebaziza n'amugamba nti asigale ng'amubeererawo, era n'asaba Katonda abakuume ababiri bano basigale nga balwanirira bye baagala, basigale nga balwanirira ebirooto byabwe mpaka nga batuuse
ku buwanguzi. Julian Kanyomozi wetwogerera ye kati Katonda yamuddamu essaala. Katonda alina engeri gy'akolamu ebintu bye. Julian Kanyomozi wetwogerera baby agenda akula mu mpola mpola. Katonda alina engeri gy'akyusamu ebintu, emikisa ne gijja bwegito ne giyiika. Julian Kanyomozi we yafiirwa baby ebintu ng'alaba biganya kyokka nga ye mwana gwe yali asinga okwagala. Ng'omwana we yamuva ku maaso, Julian Kanyomozi essuubi ne limuggwamu ng'alabira ddala ensi ekomye, tewali wakudda. Naye oluvannyuma Katonda yazabibye omwaka guno oguwedde ogw'2020. Julian Kanyomozi yazaala kibebbi ekirungi, ekyana ekiri healthy.